Mbaliriza mu program nze nga bwendaba obudde gye muli nga bwa kumakya tubaaniriza budde bwa kawungeezi namwe tubaaniriza ate gye muli nga kiro mu ttumbi namwe mwebale kubeera naffe ku program eno nze nga bwendaba. Tugenda kutambula bwe tuti mu ssaawa zino ebbiri ze tulina nga twogerako gye muli ate nga n'okubayigiriza nga tubayigiriza bembeera nabo wano mu program eno nze nga bwendaba buli omu ayogera nga bw'alaba okusinziira ku ddiini ye oba ku nzikiriza ye. Omuteesiteesera omwanjuzi nze Mulanzi. So nga ate mu studio abakulu bonna bateredde bendi nabo olunaku luno olw'olwaleero. Ngenda kubasaba buli omu atubuuzeeko ataakwanirize mu program eno eyanze nga bwendaba bwe bamaliriza ndyoke nzije nkwanjulire nga program bwegenda okutambula olunaku luno olw'olwaleero. Sheikh Abdul Zisabusolo. Naam. Assalamu alaikum. Jumaleyo. Nganyi. Wa alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba n'abatuliriza mwenna fi barji wal bahri kurukalu ne ku nyanja mbatoledde salamu yahfiduna Allah wa yansuruna Allah wa yazidna ilma al fahm. Assalamu alaikum salamu wa rahmatullah. Oli bulungi? Shukran alhamdulillah biidhni rahman. Twebaza Allah. Gonde injini mundange nkulamusiza n'omwana ne mukazi we injini mwenna n'akaana kafaako mugambye kakabonge mwaka ka injini akato. Ne balirwana bwange mwenna Katonda abirenga atukuuma ne dduwa ya mwanyinaze Nalongo Hadija nayo tumusabidde bulungi bwe bwanga nze sibaddeyo naye no mbadde muteekerako tahalili. Nalongo Hadija Katonda akumuze mulembe mukabuli ate ove mukabuli n'ekigambo kya la ilaha illallah fi jannati naim li ashabul yamin. Makolo Wanjisibu. Ndo munno yongereza ku munno wakomye kwa mwenna emizimu mujagala. Mbalamusizaako mwenna abatwagala era n'abatuwuliriza okusingira ddala kannamuseeko ku maama Serwadda kubanga saakwebaza kufumbira mukulu Serwadda mwaka mulamba. Webale nnyo webale ddala kumutukuumira. Ne kati kambuzeeko ku Muhammad Nkambwe enamuŋŋoonaawo kojja wange oyo mbuuzizaako. Muhammad Nkambwe musiraamu kojjawo musiraamu gwe sitanule kojjawo ye Muhammad Nkambwe ekitegeeza mwanyina yali musiraamu. Kaakati ne mbuuzaako ne ku musumba w'ekiteetika omukulu ow'endiga nawe nkubuuzizaako. Abasinga mwenna naddala mukadde wange Magulu manyi nkwagala nnyo ngeri yompereza kasente nendyako munnange manyi okunkonayo omutwalo nga majjajja omutwalo ogulabye genda nkone kabiya kabiya kukampuumira bannange aba basobodde okampeereza. Abasamize bakawomerwa nga abakatuliki. Ate abasamize be basinga. Basinga ku bakatuliki okawomerwa. Mulumba. Bassebo ne bannyaba abatulaba ku Dream TV, BTV ate nga otunize Impact Radio Lwasa Mayinja nkulamusizaako nnyo akawungezi k'olunaku lwaleero. Nze nno mbaagaliza bwagaliza programu eno okubatambulira obulungi okuyiga n'okutuwabulanga ate n'okubuuza ebibuuzo ebitutwala mu maaso okuyiga. Tisobola kutumira ssekinnoomu naye mwenna mbatumiddeko abalabe ba Dream TV ne BTV awamu ne Impact Radio. Nze Mulumba Isa Cyrus Gemanya ndi mulokole. Mukama abampera omukisa. Neyanzeege atugobera ku Impact FM gotera okwebuuza niyo yayogera eddoboozi lyazisabusolo oliwulidde waali Makolo waali oyo Senkulu Mandwa nga bwe yeeyita saako n'omulokole Isa Mulumba. So nga tekusaidi eno wejjokolera nsanyusa okulaba babuuzeeko abatulaba n'abatuwuliriza mbanirizaako nnyo nembalamusaako mwenna okusinga ntumidde ku bantu bonna abadde bafunye ennaku y'amawulire g'okufa kw'omusaseredooti waffe naye akyali mulamu
tuyozayoza Katonda tumuyozaayoza okuba ng'akyali mulamu, Katonda wakumuyamba ayongere okumutukuumira fadha affe magembe mu nsi nnyo. N'abadde bafunye amawulire ago mwenna nga mweraliikiridde, ekikulu kyakwongera kumusabira kyekyo. Mulwadde mukosefu mulwadde. Okay. Kigenze kiranda ndowooza kati e Uganda omuntu bw'alwalamu nga bamubikka bagenda bamawuti simanyi baani abawa amaanyi ago okubikka abalamu kyebagala abantu banoonya kumanyika banoonya kumanya nti ababika bannaabwe ababika abatannaba kufa ababika abalamu baba banoonya mawulire okusinziira ku bannannyinize nga bwendaba bo bwe batyo bakirabye tebaba banoonya mawulire naye munange si kirungi kubanga singa banaabikka owuwo simanyi oba onaakisanyukira tajja kyagala newankubadde Uganda kati ndowooza mugufuddemu tuguyita omuze mpisa ndowooza muze ogw'okulwanira abafu temukyalwanira balamu mulwanira bafu. Kyova olaba oli afuna amaanyi agabika omulamu n'ateekako nti gundi yafudde n'agatambuza n'agasaasaanya kubanga baagala amawulire. Eno Haji nsanyusa okulaba. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo nange ennaku ezo bambikira seeka wange yantwala e Makka omulundi ogusooka, Seeka Sule Ndirangwa ng'ate mulamu. Era nakuba ku ssimu ye nga nakola Lukandalusi naye era Allah n'atusaasira n'agiddamu ng'ate ali mu Amerika bamujjanjaba mala naye yabadde mulwadde era naye ali mulwadde. Abatuwuliriza mbalamusizzaako mwenna n'ekiramuso ekisinga ebiramuso byonna nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Mbeera tukomyewo tutandike okusokoola Allah subhanahu wa ta'ala era tukomyewo tutandike okwaza batuyita bakebezi. Programu eno tukebera kati mulanze osanyuka biki abantu tulabe we bayimiriddewo so si kumala oli bunyumirwa naye twagalira ddala omuntu amanye nti yeekutte ku ddiini n'amagego. Nsaba okutumirako sebo mukama wange yajje nannoonyako wano naye asanze sinadde. Mukulu Jackson sebo nkutumiddeko nnyo, musajja mukulu oyo yavudde mu Amerika naye ngazze wano kulaba ku Hajiro. Alhamdulillah. Tuse wano ne bankubira essimu ng'ate nkyali wala. Kusema kweli. Njagala kutumirako ne mukulu Agape Kizito naye ali mu Boston eyo. Simanyi oba omuliro gwakuyisa gutya sebo okubeewo. Tusanyusa okulaba. Sheikh Muyivu, Sheikh Amani Kyeyune. Buuza kuba tulaba obaanirize tutandike program. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'di. Abatuwuliriza mwenna sisobola kumalayo kubanga muli bangi naye mbalamusizzaako nnyo n'ekiramuso ekyatuweebwa Katonda. Ekiramuso ekyo nga kigamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okutumirako ku Muzeeyi Filimoni Kizito engalo nkalwawo. Muzeeyi Filimoni Kizito mukadde wange nkutumiddeko ne maama ne booli nabawaka. Aye njagala yennyo mu dakiika yange okwebaza Katonda eyawa mukulu omusumba Sserwadda omwoyo gw'ekintu kiramu. Kubanga abantu bangi babeera mu bye babadde oba ddiini kini nga tebalina mwoyo gwa kintu kiramu. Naye omwoyo ogwo gw'ekintu kiramu ssebo gw'oyina gwe guba gukozesebwa okusobola okubanga n'abantu b'okulembera baba nagwo. Abantu tebakyalina buntu bulamu. Onsanyusiza nnyo olwaleero bw'oyogedde n'oga nti risaaki eraga
nti mu buli kitundu okozeseza district mulimu omusumba omufere naye si district yokka buli kyalo buli woyise ekkanisa kati nga bwembeera wano mu Ndeeba bwenzijjako ey'omusumba Sserwadda toyinza kutambula bigere bibiri okujjawo ng'osanze abafere. So muzeeyi nkwebaza bambi musajja wattu ogezaako okulwana okulaba nti ekintu kitereera naye abagezigezi bakiwamba ne bakifunamu ebirala. Okwebaza okwenjawulo sebo moderator kkiriza nebaze omwami gwe bayita Mulanzi ku mpewo. Ekyamazima omwaka guno gwonna nga bwe tugutambudde ne tugumalako guli gwaggwaggwa watuyisa bulungi. N'olwekyo ku lwa bannange omwaka twali twagumalako dda naye muganda wange wafunyemu obuzibu nanga nti Sheikh nti ekifo ekyo wentuula totuulawo butuuzi naye genda nga chairman kanjogera ekigambo kino. So tuweera mu maaso gammwe abatulaba n'abatuwuliriza ti omulundi guno tukomyewo bwe kuba kutunda tusinga ne keeke eyokya. N'olwekyo mubeere bulindaala tugenda kubasomesa tugenda kubajjukiza okutegeera amazima kuba bw'otegeera amazima gakufuula ow'eddembe. Neyanzekeshekamaani Haji Luba wandooza yatandise bulungi n'agamba nti mmwe ekibaleeta mu abasatu mugenda kusokoola Allah ongere okumutegeera n'abeeri nabo bamutegeere abadde zisabusoota kimuyisa bulungi naye kale wegunaggwerako nga tumusokodde era kale tujja kuba tutegedde naye nekukiri omusumba era kitaffe mu Katonda Dr. Joseph Sserwadda bw'agamba nti mu district mulimu abafere muyinza okwamu omusumba omufere ndowooza era bwe kiri ne mu basiraamu abalina amasabo abali embizi abakola ki bonna bonna temusobola kukyegana so kiri wonna kale mbeyanziza abatulaba ku impact abatuliza ku Impact FM n'abatulaba ku Dream TV bwe yagala kubeera kitundu ku program eno nga bwe bakulu bano basomesa bwe bayigiriza osobola okusindika obubaka obwa SMS ojja kubanga tubufuna ku note 787 12 5 57 note 787 12 5 57 osobola okusindika obubaka obwa SMS oba WhatsApp tujja kubanga tufuna akadde tubenga tubusoma n'eddakiika zino ezisooka katuziwe abakulu bano bayigirize. Now waliwo ekintu kye twagala okutandika nakyo era ku screen awo ojja kulaba ebigambo tugenda kwogera ku bunnabbi mu Korani ne mu Bayibuli. Obunnabbi tatutandike n'ekibuuzo ekikulu ekyo obunnabbi kye ki? Sheikh Abdul Zisabusolo walide mpanga. Shukran jidda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An-nubuwati an-nabiyyi nabi wa nubuwati nobu nabi. Nkiddamu ng'ogwokubiri mwakiraba kikulu gwasooka n'ekyali tekyategereka bulungi naye asooka kuba nabiyyi oluvannyuma n'afuna nubuwa aba nabbi ate n'aweebwa obunnabbi. Sayyidina Adamu alayhi salatu wassalam yaweebwa obunnabbi naye obunnabbi bwe yaweebwa ate wulira ate yabukola ku malayika. Bongo osobola okwebuuza ti Adamu yali nabbi waaki ng'ate nga twali muntu anti kaakati obunnabbi we butandikira. Toli kudda siri kubuuza buvo nansi buko ya bunnabbi ndi kubuuza obunnabbi kyeki ate ng'onoozimba otya ennyumba eteriko omusingi anti era omusingi kwe tutandikidde anti obunnabbi bwe busooka okulya kyeki kakati okulya kufumba kuyiisa nakuteekawo n'olya kakati okulya kuvaawa ojja kujja tetunabuuza okulya gye kuva tuli kubuuza obunnabbi mu Korani kyeki Allah annyonnyola atya oba hadiisi zammwe kakati obunnabbi bwe mulimu oguweebwa oyo amaze okulondebwa okubeera nabbi mu nsi muno ku nsi kuno ate atuuse obunnabbi.
Okay, so bwe kundaba yo gwe mulimu mulimu ogukuweebwa ani agukuwa subhanahu wa ta'ala yaguwa nabbi we kati subhanahu wa ta'ala yalonda nabbi ate n'amuteekako obunnabbi nabbi wa nubuwa n'obunnabbi kakati sigabaawo kati bulimu kati asokuba engeri gyalaba nti bwabanga ayoleseddwa bwamala okwoyolesebwa n'alaba nga Katonda amwolesezza ekintu ng'abadde kati nga naliko ku lukuŋŋaana wali olw'okwebaza Katonda Pastor Sulali yagamba nali ngenda kunaaba bwe nti naye nenzijirwa okiraba kibayita okujirwa kakati okujirwa kakati ekyo okulabisibwa n'okujirwa ekyo nakyo rubu kwota yaki y'obunnabbi kubanga kiba tekidde makulu oba mu magezi go wabula ogenda okulaba nga olina kyokoze eki kyofune okwolesebwa obula okulabisibwa ova nogenda okibuulira abantu nga wakimaze okukitegeezebwako abakikutegeezezaako yoyo yakutonda mu nsi so Allah yagaba omulimu ogw'obunnabbi gw'onooba nabbi era nonabba byonna byoyogera obeera oyogera bya Allah bivudde mu ye ate amuri ekiragiro ekyo ekiba kivudde nkikugamba kakati gwe oli nabbi ate nabba tandika okukola ki okutuusa obunnabbi zisabusola kituusiza bulungi ku ye obunnabbi kitegeeza omulimu ogukuweebwa Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalala Sheikh Muyivu obunnabbi kyeki بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى بعد بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ate bayibuli netugamba mu kitabo kya Mose 3 line ya 7 nti Mukama Katonda taliiko kyalikola mpaka ng'akibikkulidde abaddu be mu bannabbi. Ekibuuzo kibuuza obunnabbi kyeki? Walibaawo n'olulala lulibuuza nabbi kyani? Obunnabbi kitegeeza obubaka obutongole obuva ewa Mukama Katonda n'abuwa omuddu we oyo gw'aba ayagadde okubutuusa eri abantu abalala. Bubaka essebo obuweebwa omubaka Katonda gw'abaalo risalat Katonda gw'aba asazeewo okuwa okubutuusa eri abantu abalala. Busobola okuba nga bugenda kubeerawo, busobola okubeera nga bwaliwo oba nga bulibaawo. So naawe onyweza nti nabbi oba obunnabbi mulimu obunabbi mulimu. Obunabbi mulimu. Okay. Kubanga wulira Mukama Katonda talina kyayinza kukola okujjako ng'akibikkulidde abaddu be mu bannabbi. Era obunnabbi obwo kyeguva gubeera omulimu bwe bumala okubeera nga busse eri oyo gwe tuyita nabbi bwabusirikira gye bamitawaana. Kubanga teri bwannabbi bwo ekyokulabirako siyinza kugamba nti Katonda yaŋŋambye ekiro ky'olwaleero nga mmaze okulya ekyeggulo Mukama ndagidde neegatte ne mukyala wange tuzaale abalongo. Ekyo kiba kikyo. Ebyo bibyo. Era nze newuunya nnyo abantu ebiseera ebisinga abagamba Mukama yaŋŋambye. Ogenda okuwulira nga abantu bye baayogedde Mukama bye yaŋŋambye nnyungagana ye ne kaliinu ye n'omuzimu gwe ne ruhani endala ezimubeerako bye zimugamba ate byayita bunnabbi. Kankuwa ekyokulabirako. Singa mbeera musumba Mukama nenyimirira mu kyaki nenga nti Mukama yandagidde tujjemu omulyango guno ogwa wano tuteekemu omulala, mba ndi mukulimba.
kubanga ekyo kiba kyange ng'omuntu. Mukama nga bwe yandagidde musondere omusumba emmotoka, Mukama nga bwe yandagidde muzimbire Seekamaani ennyumba, obuba bufere. Kati obunnabbi kitegeeza obubaka obw'enjawulo. Katonda bwassa ku muddu we, kubanga Allah abusalima yasha kwoyo gw'aba akoze eki? Kwoyo gw'aba ayagadde min ibadihi mu baddu be. Obunnabbi ne bujja kati kankuwa ekyokulabirako nti bannanga abantu b'e Nineeve oba abantu b'Egindi oba abantu b'e Kampala bwe munaaba temuvudde ku muze gwa Bisiyaga, Katonda agenda kuzingako ensi. Era n'akabonero akasooka kagenda kubeera bwe kati ne bwe kati. Obwo bwe bunnabbi obuva eri Mukama Katonda, bubeerako okusaasira kwa Katonda abussa ku oyo gw'aba ayagadde. Naye ate Bayibuli era ekirambika bulungi nega nti obunnabbi bwakoma ku Yokaana. Sooka olinde tujja tuuka oyogeza nnyo Bayibuli. Siwulira bw'oyogeza Allah mu Qur'an gy'ayogerera ndowooza Haji yamanyi. Kakati mukulu moderator. Tofaayo. Anti mbadde njagala nzitaanye. Sooka olindeko katono nja kuwa omukisa. Obudde bwa Haji. Obunnabbi kye ki? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله تتقيت من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحديد آية ياتا من مسانفو ولمدي يوغابي متانو سورة حديد ياتا من مسانفو حديد اوكي سورة الحديد. Allah tugamba nti kikakafu ddala mazima twatuma ababaka baffe. Aya yakomeka n'ebyamagero ebyenkukunala era jakunsonyiwa esimu ekyankalanye mugatensoma mu luzungu agamba nti indeed we sent our messengers with clear proofs and with them we sent down the scripture and the balance of justice so that people may administer justice. Yes. And we sent down iron with its great might, benefits of humanity and means of Allah to prove who is willing to stand up for him and his messengers without seeing him. Surely Allah is all powerful, almighty. Eyo aye malayo ekitegeeza obunnabbi. Olidde ebimalayo byonna mulumbo gina mu Luganda ogifunye mu Luganda ekomyewo gireete tuwulire mu Luganda. Yagambye nti kikakafu ddala mazima twatuma ababaka baffe n'ebyamagero ebyenkukunala ebiraga amazima gaabwe ne tussa awamu nabo ebitabo n'ebipimo ebyobwenkanya abantu balyoke bayimirire bwenkanya. Allah atusindikira bannabbi nga Sheikh wasoose okwanjuluza. Atusindikira bannabbi basobole okutugayidinga ku bwenkanya obwo Katonda bw'ayagala so si obwaffe bwe twagala. Era Katonda asobola okuwa obwannabbi ng'abuwa abantu, naawe obwannabbi ng'abuwa bamalayika, naawe obwannabbi ng'abuwa amagege ge tuyita amajini. Nago galeeta obubaka bwe. Nago gatumamu nabbi waago era n'abawanjawulo nabbi w'amagege negaba ganjawulo. Kati omuntu bw'abanga
amaze okutegeera nabbi nabbi yenna bw'atumibwa ye yennyini n'ajeema abonereza nabbi bw'atumibwa abantu ne bamujeemera babonerezebwa eyo yenkola ya Katonda okulaga nti obwannabbi bwe butuufu obwo kubanga abantu bwe bajeema basaba ebibonerezo anaakola ki kyo kinakikole kale kikole nga bw'olaba Musa bwe yagamba nga abantu banna Katonda bagambye bwati ne bagaana ebibonerezo ne bijja ku Falaawo owulidde kale nasebo ndowooza obwannabbi okugaziyakaawo tangira nkyakoma neyanziza so ebintu bibiri twogera ku bunnabbi mu Quran ndabyemu ekigambo messenger siye mubaka so byebimu Katonda asobola okubigabira omuntu omu ebyombi Katonda asobola okuwa omuntu obwannabbi ate n'atamuwa bubaka nga waalyawo kati oli n'abannabbi Allah namuwa obwannabbi omulimu gw'obwannabbi naye nga tanabba nga tagaba bubaka naye nga nabbi naye nga ate nabbi mu Busiraamu bwe kiri nedda n'okusinziira ku aya kye tusomye nabbi abeeraawo abantu ne bajja ne bamwebuuzaako ne bajja tubuulire ku nsonga eno naye nga Katonda tamuwadde bubaka kububadde livalingira era olabayo mu Qur'ani Katonda ayongerako nakano bakategeera agambye tisitumangayo nabbi atali musajja bonna basajja ate ojja kusanga nga abalala balina bannabbi abakazi mbadde nsa moderator atuwe ayi ezo tuzimakinge tugende mulumba kawandiike tofaayo ayi agiwandiike tuginotinga gyayogedde 5:7 25 neeno gyayogedde ey'abasajja n'okutuwaayo nabbi omukazi nedda tofa Katonda gwe tugende mpola bannange muli kusomesa ensonga enkulu wano bw'oba olina ekibuuzo kyonna wamma gwe naawe waliyo tujja kujja gy'oli njagala nsooke mmalirize abakulu bano so Haji otugambye nti nabbi ayawukana ku mubaka mu Busiraamu kati nabbi omunyonyodde omubaka yaani omubaka Katonda asobola okutuma obubaka bwe eri omuntu yenna ng'ate si nabbi kati wano mugundi mu aya gy'otuwadde we sent our messengers baani bano be yali ayogerako ababaka bangi nabo bangi era Katonda nakati akyagirivalinga message n'atuma ababaka n'obubaka ne babutuusa abantu bw'oba olina eya 26 kati obanga ŋŋamba nti Nuuwa ne Ibulayimu tebaali bannabbi ate mu Qur'ani agamenye nga bannabbi kubanga ate agambye nti we sent Noah and Abraham and reserved prophethood and revelation for their descendants. Gisome mu Luganda. Kubanga eya 26 abiri mu mukaaga suratul Hadid ya 5:7 tukira ku aya 5:7 aya yakumeka 26 kile bukristo bya 26 gituseeko zisabusolo ogirabye agambye bwati billahi minash shaitani rrajim era ddala twatuma nabbi Nuuwa ne Ibulayimu ne tuteeka mu zadde lyabwe obwannabbi
n'ebitabo n'ekitabo mugambe ebitabo ate akiri mubo abazzukulu mulimu ayaluŋŋama kyokka nga abasinga obungi mubo fasikona neyanziza eyo jja tugayidinga ayeyo kati katugende ku kino mu Qur'ani mulimu bannabbi bameka? Qur'ani etubulira ku bannabbi 25 naye bw'aba agenda okwogera ekyagamba natuma bannabbi bangi abamu ne tuba bategeezaako abalala temu. Kati ababiri mu 5 abali mu Qur'ani kyemanyi mubamanyi ne gye bali yonna mutubuulire bo bye baanabba kati nkyogera obwo nabbi eyasooka era kati kankiddemu loza kuno temujja kukinkola ki kukinzijjako n'obukakafu nga tobijja mu mutwe owooza olina irimu ez'amaanyi kati era okulumu si byakuyimusa bitaliyo. kakati bwe tuba nga tuli mu surati bakara mbikule surati bakara yakubiri kakati eyo eko ya aya ejja kuba ya 16 oba kugamba obuso bwanga gye butaba bulungi naye mubikule awo mulabe malayika bwe zagamba katonda waazo nti ogenda okutonda omuntu oyo ajja okwonoona mu nsi muno ate anayiwa omusaayi. Katonda n'agamba nze mmanyi ekyo kyemutamanyi. Alimul ghaib samawati 7 wal ardina 7 amanyi bitaliwo mu ggulu 7 n'ensi 7 huwa Allah. Era malayika zo kaseba zagamba ffe tetulina kyetumanyi okuggyako gwekyo bwotumanyisizza. Kakati ozimala okwogera ekyo ng'amaze okuzigamba nti mwogere ebitonde byonna ebiri mu nsi amannya gaabyo. Malayika ne ziremwa okutottola ebitonde ebyo amannya gaabyo. Kakati ye Katonda yennyini n'ajja wa allama Adama. Wa allama Adama. Katonda n'amanyisa nabbi Adamu amannya g'ebitonde ebyo byonna. Katonda yasooka kubanga ya alimul ghaib yamanyi bitaliwo mu ggulu 7 n'ensi 7 ala waggulu ennyo mu bwa Katonda bwe bwagamba nti wa allama Adama asmaa'u kulluha n'amanyisa Adamu. Okiraba obumanyi buno asooka kubujja ku ye Katonda n'ajja bussa ku Sayidina Adamu. Adamu n'akikola ki? N'akimanya. Era Adamu tiyakola bwannabbi obwo nga Katonda tannaba kukola ki? Kumubuteekamu. Kati Katonda n'ajja buteekamu Adamu n'amugamba nti wa ara Allah ala malaikati n'abagamba kale nabbi Adamu yolekere eri bamalayika obakole ki fakala nabbi'uhum awo nabbi ne bikola ki batuuseeko bamanyise naba okumanyisa annaba okumanyisa maadamu ta'lam ekyo kyobadde tomanyi. Era ne nabbi Adamu alayhi salatu wasallam bamalayika azaiti balina kibamanyi kakati nabbi Katonda n'amanyisa ku Adamu amanya g'ebintu ebyo ate Adamu yeti yabikola kugamba nti kakyogere nga ye bwamanyi la subhanahu wa ta'ala yasooka okumumanyisa amanya ga buli kintu oluvannyuma n'agamba Adamu nabbi'uhum kakati mwekole kwena ya anamubiri anti nango obusotobola kale ya anamubiri kala ya Adam owange gwa Adam anbi'uhum kale nawe babuulire naye nga Katonda yasoose okukola ki okumanyisa Adamu. Kakati Adamu najja ate amanyisa malayika ezo kyekyali tezimanyi kumanya g'ebintu byonna ebyakolebwa mu nsi muno. Wa allama Adam bi asma'ihim amanya ga buli kintu falamma anba'ahum atira buli amalo bamanyisa bi asma'ihim kumanya gaabwe kala n'agamba alam akul lakum syabagambye mmwe malayika zange inni alam gaiba samawati wal ardi manyi ebitaliwo mu ggulu ne mu nsi
kale n'olwekyo Katonda yasooka okumanyisa yennyini kumanya ng'ajja amanyisa Sayyidina Adamu ate Sayyidina Adamu n'amuwa omulimu ate ogw'okukola ki ogw'okunaba eri malayika zonna zimanye amannya g'ebitonde byonna ebyatondebwa ku nsi kuno. Nabbi Adamu y'obunabbi yabukolera ku malayika. Era kotaga nti omulimu gw'obunabbi ye yagutuukiriza eri malayika so eri abantu. Ate waliwo omuntu yekka yaliwo. Tiwali muntu mu Adamu. Adamu kasajja be tiwali muntu. Adamu talina gwe yasanga ku nsi mulala. Adamu talina kugamba nti ate wali yasooka Adamu ono yasoose Adamu ate akati naye Adamu kasajja gamba nti otonda omuntu tiyagamba abantu. Zagamba otonda omuntu senga yagamba abantu. Adamu bandibadde bangi bano bebatulimba bakaya abaga nti Adamu baali mukaaga kimanyi baali bakyawa aba 7th day abamanyi nti Adamu baali ki baali kamaala kamusoga akoona omusajja omusoga wange mulumba. Obunabbi bwa Adamu ye yabukola omulimu gw'obunabbi nga Adamu. Nabbi Adamu alayhi salatu wassalam ye yagukolera ku bamalayika. Naye lwakatonda omumanyisa tewali buzibu kati bo bamalayika okusinziira ku Busiraamu be batutegeeza bino byonna bye tulaba. Bamalayika bo bagamba bala bwekityo bwe kiri taata. Malayika wa Katonda bali weewaawo. Bamalayika ba Katonda tebakanuusa hawakanuse Mungu tebasobola kugamba nti ate bakola ki bagamba mukama waffe kano kebemulugunyamu kano kali katonotono ganti atonda omuntu ate ng'agenda okubaita okwemulugunya. Era namwe mu nsi muno abakkiriza naddala abafuzi b'ensi eno mukkirizenga okwemulugunya kw'abantu. Okwemulugunya kw'abantu okuti mukutwalenga ekikulu. Katono nnyo. Sheikh Aman, so Nabbi Adamu omulimu gw'obunabbi yagukolera eri bamalayika bokka kyenva mumuyita nabbi. Okusookera ddala definition y'ekigambo kye watubuuzizza tugiddako tutwala kino. Adamu mu aya teeka Allah subhanahu wa ta'ala lyayogera mu Qur'ani mu kiseeka lyasomye. Katonda bw'amala okumusawo n'abeerawo. Katonda yamuwa ekiragiro n'amugamba nti Adamu teekawo amannya g'ebintu byonna bibuulire si bamalayika bokka. Ate nga naffe abantu abaliwo olwaleero oli musiraamu muddugavu mumpi ffenna tuva mu Adamu. Kakati okutegeeza nti obunabbi bwa Adamu yabukomera ku bamalayika tekiba kituufu. Ekyo kigamba zisa busolo. Nsomesa. Naye omusomesezaamu. Tekiba kituufu olw'ensonga ffenna tuva mu Adamu. Kati olaba wano ffe ewaffe mu kyalo gyenva eziro obwo ogulawo buguzi bw'oti ku nsiko n'ogamba ono sere guno mwetango lino paapaali kano kafumita bagenge. Kati Katonda okuyisiza kwa Adamu ffe tumanyi obwo bwali bunnabbi. Twali tetulina kye tumanyi. Ne wano wennyini we tuli nkola bukozi bw'enoga eno nnyindo Kalinda Binyira okuba yamubulira erinnya lya buli kintu kyonna bwe kiyitibwa kuno kutu ono namulegeya. You get a point. So toyinza kuwamu bituli nti Adamu talina bunnabbi bwe yaleeta. Newankubadde nga waliwo abantu abamu abadrivinga ekintu ekyo okitwala awalala olw'ebirubirirwa byabwe. Nga tonna batuukamu nga bw'oli mu kusomesa gwe ogamba nti Nabbi Adamu yanabbaha. Nja kukozesa Luganda asobole okutegeerekeka. Teriyo nabbi Katonda gwamensioninzeeko mu Qur'ani obunabbi bwe butaatuukirira. Okuva ku Adamu paka ku Nabbi Muhammadi Nabbi yennyini Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaga nti la takumu saatan enkomerero teriyimirirawo hatta yatakallama alhadid okutuusa nga ebyuma byogedde.
baswaba baliwo by then tebakitegeera kati olwaleero bw'otunula akasimu kange kana akatandikirwako kyuma eno ey'ebbeeyi ng'eya Mr. Mulanzi kyuma radio TV kwe tuli kyuma byonna byogera n'agamba nti la takumu saa enkomero tejja kuyimirawo hatta tastadula hayata minan nisa bunabbi ensonyi zigenda kuggwa mu bakyala bwe tolaba omukyala w'obuvunaanyizibwa bwayimirira mu bantu 15 n'agamba nti ndi wano nze mukyala wa Katonda ow'amaanyi ezo si nsonyi nabbi yakiranga ng'ekintu ekyo kijja kubeerawo nabbi n'agamba nti enkomero tejja kutuukawo hatta wahakamu yuhkimuna birriba wa rushwa abalamuzi ogamba nabbi tuli ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetunnatuuka yeeyo tuli ku nabbi Muhammad okiwulidde ku nabbi Adam gwe nakubuuzizza okiwulidde Muhammad tujja mutuuka nkimanyi oyagala nnyo kati wulira essula yakuna kakwe Adam essula yakuna aya yokusatu atandikire ku aya esooka Katonda ganti ya ayuha nasu taku rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida mutye Katonda yabatonda mwoyo gumu ogwani ogwadamu wa khalaqa minha zawjaha natonda nga ajjamu Adamu omukyala nga ye Hawa wabatha minhuma rijalan kathira wa nisa ekyo kyali kiragiro kya Katonda kya Adamu bwe tugamba nti Adamu yali nabbi ekiragiro kiyamuwa ekyokubeera ne mukyala we Hawa kyatuukirira kati kikyatambula waliwo olwaleero omuntu asobola okubeerawo nga tazadde Sheikh Mivu tweyanziza Haji Lubowa omusiraamu bw'akuwulira ng'oyogera nti nabbi nti Adamu nabbi n'akubuuza yanabba haki omugamba kimu mu butali byakwetooloola nnyo nga bano zisabusolo n'eteekawe bali mu kunneetoolooza ne weetooloola eri omuddamu ki omukinjaga tukiveeko tugende ku nabbi pamwina 25 okusinziira ku Qur'ani erimu essula namba surati Anbiya era zembategezaako okunoonya buli nabbi Katonda bw'ayogerako mu Qur'ani mu ssuula eyo yatubuulira kyeyanabba tukisome era mbadde nkyanoonya ate banabbi bali 25 kati buli omu yakumeka naye yakumeka okusinziira ku kibuuzo kyo yakumeka okuyita Adamu kompessuula ya 21 okubira ddala wetandikira kutuukira ate ekigambo nabbi okusinziira mu shariya tekitegeeza oli ate kyabuuza kati gwe okusinziira ku kibuuzo kyebo kyombuuzizza 21 nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Adamu alayhi salam Katonda ya muntu yatubuulira nti yali nabbi nze sina wala nkijja mu Qur'ani nga Katonda agambye ti Adamu yali nabbi ewa ati kati musula eno atandikira ku Adamu ogamba genda aya nabbi tuddemu Anbiya aya yakumeka shekhe mulange gundi entuufu mulange ekituufu ana mu 2:13 olabe nga Adamu yali nabbi ayi kyayagala okusaba okukulira anamu شرع لكم من الدين ما وصى به والذي أوحينا إليه وما وصلنا Chobora Haji sagalo tulena Sheikh Mivu kati uli ali mu bbiri amutabudde luba wetengerere ssebo yes tolaba kati oli alese byakunda 2:13 era mbadde nagira musuula ki Anbiya Anbiya yogivuddemu soma Oluwarabu tuwulira Adamu aya ya 2:13 Allah agambye bwati bismillah abantu baali ekibiina kimu ekigoberera eddiini emu oluganda mu aya tetulinamu nabbi Adamu gye yaleeta songera temuli 2:17 oli yamuwa magezi
Soma mu Luwarabu mpulire. Tali era tebajja kusibu. Kusomere mu Luwarabu. Era tebajja kukkiriza. Soma mu Luwarabu mpulire. Nabbi Adamu aliyo. Mpulire Adamu. Tali. Essula ya 2 aya 2:13. Aja agambye nti ekiyisa Adamu nabbi kubanga abalibwa mu bannabbi Katonda yatumugamba. Katutwala amakulu mulumba sirika tusomere moderator awulire. Sura ya 2 aya 2:13 egamba bweti abantu bali ekibiina kimu ekigoberera eddiini emu ey'amazima nabbi Adamu gye yaleeta. Nsomye aya yiino kakati oyina Qur'an oyinza okuŋŋamba nti byensomye tebiriiwo. Moderator kigambo kuvuyisa Haji na Sheikh Amani omulundi guno tekijja kukola saagala tudongowaza. Aye egambye abantu bali ekibiina kimu ekigoberera eddiini emu ey'amazima nabbi Adamu gye yaleeta. Kakati eno aya ya Qur'an gwe gamba nti aya teriimu. Okay, tukomyewo kitundu kya 2 era nga yesaawa yaffe esembayo. Tukyali ku nabbi Adamu nga abasiraamu bwe bagamba nti ye nabbi asookera ddala. Naye twagala okutegeera nti bo kye boogera ne Korani kyeyogera. Ekyo bwe tukola ekyo nga tulyoka tugenda ku birala ne bannabbi abalala tujja bagendako. Kati bwe tumusembye nga Sheikh Aman ali kutusomera essuula ey'okubiri ne aya ey'ekikumi13. Mbadde musabye nti baginsomere mu Luwarabu. Wadangambye nti Oluganda simanyi Oluganda lukyannemye otegeera, Oluzungu nalwo lunnemye okutegeera, Oluwarabu lwe naategeera. Nze tofaayo. Aya 2:13. Mbikulira waji musomere. Twagisomye edda gye wamuwadde okusoma. Okusaba kwono kulala. Njagala mu Luwarabu. Gibikulisebo. Mu Luwarabu mulimu nabbi, mulimu Adamu. Tugisooke mu Luwarabu kubanga muŋŋamba nti tewaliwo ate mufunye obuzibu nze wendi munaalimba kireero. 13. Essula ya 2. Ate mutwaho tevuze beera wa kwatirawo. Ekibuuzo kya moderator kibuuza abange nti waliwo obujulizi bwonna obwoleka nga Adamu yali nabbi kyekibuuzo. Qur'ani etugamba nedda si kyekyo kyembonziriremu ekibuuzo kyewandibadde osaba okusinga oteeka ebyo byoyagala. Mu ssuula eno ey'okubiri aya 2:13 eragirawa nti Adamu nabbi webale nnyo emwogererako wanti nabbi egamba bweti egamba nti abantu baali ekibiina kimu ekigoberera eddiini emu ey'amazima nabbi Adamu gye yaleeta. Saagala onfuule mu mbatuutu ate gwonfuula wenga moderator gweyagala okusoma olowooza gwe n'abatuwuliriza muyinza okulema okutegeera olulimi Oluganda ate namutegeera Oluwarabu obuuza kutegeerera wanga Adamu nabbi gisome mu Luwarabu terutegeerekeka. Agamba bw'ati agamba nti abantu baali ekibiina kimu ekigoberera eddiini emu ey'amazima nabbi Adamu gye yaleeta. Kale tofaayo weebale nnyo neeyanziza. Mulumba ginsomere mu Luwarabu. Aya egamba bweti kuba bano abasiraamu kana nnasu ummatan wahida faba'atha Allahu nabiyina mubashirina wa munzirin. Twagisomye. Adamu talabise taliimu. Ono kuba Sheikh Aman ne Haji Rubowa bye bali mu kuwaayiriza Adamu bw'ogamba nti nze mpaayiriza Adamu mwali oba olina ebibyo by'onoonya Adamu mwali mu aya zakka nagamba abantu tibyenva okusoma bifu kyobagamba kati Oluwarabu walusomyeko kyova okusoma ogamba abatuwuliriza nti byenva okusoma bifu anti bifu kubanga mu Luwarabu tebiriimu. Webale nnyo mu Luwarabu tebiriimu. bw'obagamba abantu tibyenva okusoma bifu ekizibu kiba ku ggwe. Aya yakka mu Luganda oba mu Luwarabu. Katusome mu Luzungu gwe Sheikh Muyivu wasoma. Humanity had once been munange yasoma had been one community of believers before they lost faith. Then Allah raised
prophets. Kati ekizibu ekiri soko olinde mwenna ababuuza ebibuuzo sirowooza nti kuliko yasoma theology. Tewali tetwasoma gwasanga mbadde mwasoma theology bwe twogera ku kigambo humanity and human mumanyi kyekitegeeza. Kati eyo theology oba bategeeza ki? Kitegeeza Adamu. Kati bwe buzibu bwe tulina nti mubuuza oluzungu mwalusoma theology nno buli wosanga twogera ku human Abadamu humanity tuba twogera ku Adamu. Oyo theology Sheikh Ahmad njagala weebereremu gwe bw'obadde osoma kati owagise nze nsomya the Luganda version. Kati obuzibu okugenda ku ebyo byonna olina kumala kutegeeza abantu nze byenva okusoma bifu. Ate tesikiriza abantu seetaaga bategeeza nti byosoma ebifu nga naawe kenyini abisomye okimanyi nti bifu. Ate bifu bitya nze nsomya Luganda. Kati oyagala kujjawo eno kuba tekuyisaawo ey'Oluganda tekuyisaawo oyagala Qur'ani yawandikwa mu Luganda. Lwaki osigala mu ntere? Qur'ani yawandikwa mu Luganda. Kati ebyova okusoma yawandikibwa mu Luzungu. Gyova okusoma yawandikibwa mu Luzungu. Qur'ani yakka mu Luganda. Eyo gyova okusoma yawandikibwa mu Luzungu. Kale olwana ki kyoyagala kuyisa nti soma mu Luwalabu. Allah lwe yasizaamu Qur'ani ondagewo Adamu tolwanira ku balokole gwe sigaza ntebe yabo moderator bino bijja kuba ekigo gwoyagala otubuza okiwulidde ssebo Qur'ani yakka mu Luwalabu tusoma ya Luganda. Sokoleke banaye katoleke banaye tujire Sheikh umulire bwe twagamba nti kana nasu ummatan wahidatan olunno nga Adamu amaze okujjamu abantu abangi nga takyali mufurad nga takyali bwomu wali kakati bafuuse nasu bafuuse abantu bafuuse jamalu obungi bw'abantu kakati Adamu takyali mufurad muno taliimu. kakati bwebanga abantu bonna baali ekibiina eki kimu owulidde kya buntu owulidde wahida fabasa lahum fabasa Allahu nabiyina n'atuma bannabbi ng'abantu baweze bali purul nga bali ki mubashirina nga mumulire mubashirina tosaza mu Qur'an mubashirina wa munzirina nga batiisa atera nga basanyusa abava Sayyidina Adam wa anzala ma'ahum aidana mubo ma'ahum mubo ma'ahum kitaba ekitabo bil haqqi cyamazima liyahkuma ekitabo ky'okulamuza ekyo kyo atodda ku kitabo wanadamu babuuza Taurata omuntu atagamba oli Sheikh anti lwalwala so kyabadde asoma kituufu oba kibadde kifu kakati ekigamba nabagambidde ddala ne bagamba nti tusoma ebintu wano eri wali bamutafasirina olidde abasajja abakwenkufu mu kuvundula ate ulamaau abamanyi gye bali eri asati abasomesa baffe bakiwulidde kakati n'olwekyo kyetujja kiteekako galanti katusomenga Qur'ani bwekikola bwekitugambye naye kakati Allah subhanahu wa ta'ala yaita nabbi Adamu okumuyita nabbi yamuyitirawa kati olina alyokaga nti yamuyitirawa ne tuleeta aya agiganye ndeta nabbi no naleeta ndala mweno yamuyitirawa si kinene kakati nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaleeta oyo genda kumulala oli baidiro oyiwala nnyo ambuza ku kirala ambuza ku Muhammadi sirikana kwesanga Katonda bali abiri mu bagenda kuwa obudde akulembereye Adamu hadi kati oyinza kyokugamba nti abasiraamu tumanyi bannabbi abiri mu bana nga Adamu
ekibagambisa ogenda gisoma naye ekibagambisa kyekyo nti nammwe kenyininyini waneeno mulemeddwa okummatiza nti ng'eyogera nti Adamu ekyo kyetwasomye kyetusomye kati katule kandeetere ddala nabbi ng'ayatula ng'ayita nabbi Adamu agambye nti ku lunaku lw'enkomerero ejjana egenda kusembezebwa abantu ebyo byotutwalamu birala bagambe nabbi Adamu obwo obusiraamu eyo si Kulaani obusiraamu bye busomesa Kulaani ati Kulaani nawe yeyogera ogenda kunyo otusomesa obusiraamu bagenda kuwa otusomesa bw'oyogera bw'otyo abantu bali kulaba era bali kuwuliriza bw'oyogera bw'otyo nga nabbi Muhammad yali okutukakasa omulimu gw'obunnabbi bwa Adamu. Allah yasooseewo mu Qur'an ewa gye tusomye empaka zitojja zimala ezaawo gende wa mukatuli gye tusomye era n'ogamba nti ey'oluganda gwetogikkiriza si bw'ogambye gye tusomye mwe wano we musomye we mukakasiza mbwawo Allah anti olese 2:13 n'abiri wonna nga muteekawo nti teekawo obadde oteekawo era gwe kenyini omuvunuzi wa Qur'an nawe ey'oluganda togiinaawo gye tuva okusoma togiina nawe somamu owulire oba gwoteekawo uliriza nze Allah mu Qur'ani aŋŋamba nti yagissa mu lulimi Oluwalabu emitwe gyammwe gisobole okutegeera kyobula mba nzizeyo ne ŋŋamba ow'Oluganda ayinza okuba yavuunula kiki kuba kisoboka toyinza kuŋŋamba mbu nabavuunula naye bw'olowooza mu studio n'ow'Oluzungu okuva kufa abasiraamu basheekha abaliwo gwolowooza kuffe nga naye moduleta mwoli ani ayina okutegeera okuvunula Qur'an okusinga Sheikh Abdulrazak Matovu kati ey'Oluzungu ye yavunula ki anti nange ndimuwuliriza mbu ate ey'Oluzungu gy'oleeta gwolowooza nyinza okulema okutegeera Oluganda ow'ey'Oluzungu yategeera Oluzungu olusome anti kyembuuza mu aya y'emu ow'Oluzungu yakiyita ki gwolowooza nyinza okulema okutegeera Oluganda lwenjogera tegeera Oluzungu abasiraamu banyweza kyotegeeza terutegeerekeka nti Adamu yali nabbi bo banyweza omukatoliki anyweza ki Adamu banyonyodde nti obunnabbi mulimu kyemanyi naawe okkirizigana mbuuza nziramu ekyo oba nziramu kibuuzo kiri kyendabako owuli oyagala kudda mu kusooka nakiri anti gwe mutwe kati ate yanayogera kati njogere ku nabbi Muhammad ngundi Adamu yali kiki oba mbeere ku kibuuzo nnyonnyola obunnabbi kyeki ekyokubiri Adamu abasiraamu bagamba nti Adamu yali nabbi kwana mu Bayibuli yo Adamu mwali nawe neyanziza nnyo sebo neyanzege okumpa omwaganya okugenda butereevu ku kibuuzo obunnabbi kyeki enzikiriza gye ndimu ey'Obukatoliki ate nze nga bwe ndaba n'ekitabo Bayibuli kyenkwata ate nga kirimu n'ebitabo 72 obunnabbi mu nnyinnyonnyola eyange ne mu ndaba eyange bubeera bubaka Katonda bwawa abantu buba bwakulabula buba bwakulanga okutuukiza ebyo byayagala naddala okusinga obulokozi bwe yatuleetera okusookera ddala ku ggwanga lya Isirayiri ate n'ery'abantu ffenna mwabeerangamu okulabula mwabeerangamu okuyigiriza ne binaatuuka ku bantu abo kati obunnabbi obwo bubeera bubaka obuweerezebwa Katonda ate ku bwamwoyo tabeera mu nabbi ng'ali awo omuntu mu magezi gange gano agasonko nga bwe ndi wano nga ndya lumonde wange n'akawunga oteekwa okubaako mwoyo omutuukirivu oba omwoyo omutukuvu n'akulungamya n'olyoka olanga kati okugeza nga Isaaya bwe yalanga Kaabakuuku ono omulanzi gwe tusembyayo kati gwe tumanyi obulungi gwe baatemako omutwe Yowanna oba Yokanna Omubatiza naye yalanga yaliwo ku ndagaano zombi yaliwo ku ndagaano yasembayo naye yalanga kiraga nti naddamu n'akaatiriza ebyaliwo kati mulongoosa
musse kubo mutereze uyo kalika ka Katonda najjanga alanga ebyo ebyasuubizibwa okutuukizibwa n'olw'ensonga eyo obunnabbi buba buweereza obw'omuntu bwakola ng'aleeta obubaka okulabula okutaasa okuwonya eri abantu naye bubaka obubuvudde eri Katonda ku bwamwoyo omutuukirivu ndowooza ekyo nnyinza okuba nkimaliriza bwe kityo katudde ku Adamu ye mutonda asooka mu nsi era tumanyi nti yatondebwa mu ttaka okusinziira ku kitabo ky'ensoma n'afuuyibwamu omukka n'abeera omulamu kati ate Adamu Mukama yennyini yamuwa ebiragiro tokolanga bwoti tokwatanga wano tokwatanga ku muti tolyanga ku tokolanga kintu kaakati siraba ate Adamu waweerebwa bubaka ate okulabula abantu abalanga ate ye mubereberye ye mutonde omubereberye kati ate sirabawo wantu oba nti oba alabula ebitonde nga bannaffe Abaisiraamu bakitwala nti waliwo ebitonde eby'amajiini oba yali abirabula oba amagege eno munzikirize yange era nga bwe ndaba Adamu ye mutonde omubereberye teyasobola kuba tetumulaba bwalabula amagege oba amajiini era ye ekiragiro ekimuweebwa Katonda yennyini talina obubaka bwonna bwe yawanga alina bwalaba Adamu yalina muntu buntu teyali mubaka teyali nabbi so okusinziira ku ggwe Adamu gwe gwolina mu Bayibuli wanjawulo kuwa Quran mu ntegeera gye bamutaputamu ayinza okuba mu butonzi y'omu naye entegeera gye bamutegeera kubanga tutunuulira Adamu ng'atondeddwa okusinziira ku Busiraamu makolo mu muyambe bajjajja tebamu bamulaga mutusonyiweko bamulaga nga Adamu ate amajiini gaagaana okumuvunnamira waliwo n'ebitonde ebirala so nga ate ene waffe tulaba mu butonzi obwo Adamu ng'atondebwa tetulabawo majiini katulaba nti entegeera ya Adamu n'etaputanga bwe bamulaba n'obaka engeri gy'abuwa yo Qur'ani nga bwe mulaba yanjawulomukko okusinziira ekitabo Bayibuli kubanga ekitabo kino ekkuŋŋaanyizo ly'ebitabo kiruŋŋamizibwa mwoyo kati olw'okuba nti abalanzi bano n'ebigambo bino ebyawandiikibwa bya mwoyo omutuukirivu simanyi obanga enkuŋŋaanya ya Qur'ani ebitabo ebirimu yaluŋŋamizibwa mwoyo omutuukirivu eyo yenjawulo nze gyendaba se makolo badde osomeseza bulungi nnyo okusinziira nga bw'okkiriza Adamu yennyini gwe batugamba nti yali nabbi ate yasooka n'okusobya kubanga gundi emusota gwajja negumubulizabuliza ddala negumugamba nti waayi lya kuli ku muti omusota gwe yali gwasokera sika yali nabbi yali badde alina amagezi agakwaki agalabukakabuti kino kyebagamba okulya kikyamu ye mubwe nabbi taliimu amwesibiraku bwerere Bassebo ne bannyaba abatulaba n'abatuwuliriza njagala okubeebaza okutugumikiriza mu mbeera zaffe wano mu studio ze tulabikiramu nga twogera abamu tujja tetwetegese abamu tuba tetuli beegendereza bulungi ekimala naye omukisa omulungi tulina moderator atugaidinga n'abamu bajjukira bujjukizi luvannyuma nti eriyo ababawulira omulamwa gubuuza obunnabbi kyeki okusinziira ku byawandiikibwa bya Bayibuli eno entukuvu kye bayita nnabbi mu lulimi lwa Bayibuli n'ebyawandiikibwa obunnabbi bwe bubaka obuva eri Katonda ku lw'abantu n'atabuleeta buleesi wabula n'alonda mu bantu abaliwo omuntu omu n'amuwa obubaka obwo abutuuse eri abantu naye ng'obubaka obwo bwekusifu obulimu amakulu ag'omunda abantu aba bulijjo emirundi egimu nga tebabumanyi n'ekyo ekigenda okubaawo nga babadde tebakimanyi n'ekyo Katonda kyayagala bakole nga babadde tebamanyi kyakukola ekyo kye bayita obunnabbi kubanga obunnabbi bubaka bwa Katonda bwawa omuntu
abuleeta eri abantu naye ng'obunnabbi obwo bulanga ebigenda okubaawo oba ebyo ebiriwo naye nga tebabiraba. Naye si bonna abantu ababaliwo nti basobola okukola obunnabbi kuba bubabuweereza newankubadde nga abantu mwenna muba bantu. Kanneeyambisa ekyawandiikibwa kino bw'osoma ekitabo kya Samwiri ekisooka essula 9 n'olunyiri olw'omwenda ffe Bayibuli ennyonnyola bw'eti. Edda mu Isirayiri omuntu bwe yagendanga okubuuza Katonda n'ayogera bw'ati nti jangu tugende eri omulabi kubanga yayitibwa nnabbi kaakano baamuyitanga mulabi. Edda nga yalaba kaliiso oba tumuyite tutya mulaguzi. Yes, alengera alaba afokasinga alabira ddala mu nsi ey'omwoyo abalala abaliwo bye batalaba. Ono tajjabiikiriza mu bintu byange eby'omwoyo jjajja buwanga sebo tobireeta mu makolo. Olwo olunyiri lutulaga nti abantu basobola okubanga weebali naye obubaka bwa Katonda obulabula abantu ku bigenda okubaawo bonna baba tebamanyi kigenda mu maaso. Katonda n'abutikka omuntu n'ategeeza abalala kye bayita obunnabbi. Ekiwandiiko ekiddako tukakasa obunnabbi osoma ekitabo kya Yeremiya essula ya 28 tujja kutandikira ku lunyiriri olw'omunaana. Agamba bw'ati, bannabbi abansooka nze era abaakusooka ggwe edda baalagulanga eri ensi nnyingi n'amatwale g'abakabaka amakulu nga balagula obulwa n'obubi ne kawumpuli. Nabbi alagula emirembe ekigambo kya nnabbi bwe kirituukirira kale nabbi alimanyibwa nga Mukama yamutuma mazima. Kati nabbi ono abaako okuprofesayizinga ebintu ne bituukirira. Nze wano wenjagala ssebo ng'amaze okutta ekibuuzo kiri ssebo moderator nzire gwe tuwulidde Adamu kuba mu Bayibuli tumuyina ne mu Qur'an tumuyina ddala. Adamu gwe tusoma ku kye bayita nabbi, Adamu aba yali nabbi kubanga enyiriri zino zibadde kiriya nti aprofesayizinga ebigenda okubaawo. Kiba kitegeeza nti wabaawo n'abantu baakolako obunnabbi kubanga nabbi obunnabbi bwabukola ku bantu. Kati ate mpuliddeyo abagamba nti omuntu asobola okukola obunnabbi ku bamalayika. Ekyo moderator nakiwulidde. Kati mu Bayibuli si bwekiri. Ekyo nkiwulidde ku sayidi eri. Ekyo mu Bayibuli si bwekiri kubanga Adamu mu Bayibuli tayitibwangako nabbi kuba okusinziira ku nyiriri ebbiri zenna akasoma. Njagala okuwa ekyokulabirako nti abantu bangi abaagala okugwa mu kirabo ky'obunnabbi ne mu buweereza bw'obunnabbi naye nga tebali. Era gy'emidubunkano n'obufere n'obuyaaye n'obubbi ebiyitiridde mu nsi kubanga omuntu yeewaŋŋamiza mu ntebe mu kirabo ekitali kikye olw'okubanga nabbi akola bw'ati ne bw'ati n'alagula ku muntu ekintu nga si kituufu olw'okunoonya by'ayagala. Ekyo kirabira ddala mu Yeremiya essula eya 28. Olaba olunyiriri bw'otandika n'olunyiriri olw'omukaaga waliwo nabbi gwe bayita Kananiya. Yali nabbi ng'ayitibwa nabbi nga ne Yeremiya waali mulaguzi naye n'alagula ebintu naye ngenda kujjako ekikoligo eky'emiti bino byonna ojja bisoma okuva ku lw'omukaaga. Naye Bayibuli ega Katonda n'agamba Yeremiya nti oyo byalagudde si bituufu kubanga nze simutumanga kubikola. Naawe moderator, Adamu abeera atya nabbi nga tewaaliwo bantu? Abeere nabbi ng'obunabbi bw'anabba ku ki? Nze ekyo ssebo mu Bayibuli si bwekiri. Olwabino wammanga olwayabasimbawo omulala aweddeyo bannange mumpe omukisa nze njogere omuzindaalo gwange. Bw'osoma Bayibuli eyaffe gye tusoma abakkiriza Kristo ekitabo kya Peetero ekisooka kindeetera Adamu
Kubanja gatusooke tuguse Adamu era kyendiko tuma ndiko bonnabbi Adamu wammwe lwaki mwe mugamba si nabbi kubanga nabbi ewabwe nabbi anti kati lunyiri lwendeeta Peetero ekisooka essula emu layini ya 10 nze wano ejjamu Adamu lwaki olwabino wammanga olunyiriri olw'10 lwogera bwe luti ebyobulokozi obwo bannabbi abaalagulanga ebyekisa ekyali kigenda okujja gye muli nabbi alagula ebigenda okujja kati Adamu sirinaayo mu Bayibuli kiyali alaguddeko nti kigenda kubaawo era nekibaawo nga Adamu yakyogera kati abasiraamu kye baba baanoonyezaako kati nze mu Bayibuli sikirabye ebyobulokozi obwo bannabbi abaalagulanga wulira bannabbi balagula ebyekisa ekyali kigenda okujja gye muli wulira baanoonyanga nnyo ekisooka essula emu layini ya 10 baanoonyanga nnyo era ne beekennenyanga nga banoonya ebiro bwe biri oba bwe bifaanana omwoyo wa Kristo eyali mu bo kati bannabbi ba Bayibuli betwogerako ng'oggyeko Adamu baali bajjudde nga balimu omwoyo wa Kristo njagala okwebaza omukalulu kyagamba nti ffe nabbi eno mu Bayibuli tamalaga epampa likakukola bintu wabula abeerako omwoyo kati bano bannabbi baalimuko omwoyo wa Kristo ate nga mutukuvu oba ekyo kitegeera kaakati Adamu yaliko ddi omwoyo omutukuvu ne bwe yalanga byebiriwa ekyo nze nemanya sebo moderator nze wange mu Bayibuli Adamu simulabye nga nabbi so bw'omulabanga omuntu eyasooka wa bulijjo civilian man wa bulijjo kaakati mbadde mpunzika bwenti mwami moderator mpunzika aya zonna ze twawulidde Haji zaasomye ne mwami Sheikh Amani zaasomye temubaddeemu aya eyogera ku nabbi mu Luwarabu kubanga Allah bw'abassa Qur'ani agissa mu Luwarabu era yagamba mazima twassa Qur'ani mu lulimi Oluwarabu olunnyonyofu mulyoke mugitegeere kaakati bwebaayo aya sifunyeeyo aya nakugiwulira mu matini g'Oluwarabu ng'eyogera ku nabbi naye Allah bw'abadde ayogera Allah ebiseera bye ebisinga ayogera ku beyayita ababaka kati moderator twawule ekintu ekyo tuleme kukyabiikiriza waliwo enjawulo nnene Haji abadde akinnyonnyola n'amaanyi ate mu kino ne babeera batuufu omanyi esaawa y'oku kisenge ne bweba yaggwamu eryanda obanga yafa waliwo olunaku akaseera keebala ekituufu yadde yaggwamu eryanda we yazikirira bwe bituuka ebiseera byayo ebala kituufu ate nga yafa kati boogeddemu akalo ne bagamba nti nedda kino nze neewunyiza kati kankuwa ekyokulabirako nti ababaka bali 25 babaka kati moderator beera mwegendereza mu programu ya ffeeno nga bwolina eriisa ejjogi nti tetutabika bintu bino waliwo enjawulo nnene wakati wa nabbi n'omubaka mu Luwarabu nabbi bamuyita nabi ate ne wabeerawo ekye bayita rasulu kati rasulu ye mubaka omutume Pawulo yali rasulu naye teyali nabbi kati ogenda okulaba mu Qur'ani be boogerako nti bannabbi nga Allah abayita rasulu babaka abatume kakati ekyo kirema abasiraamu okwawula nabbi n'abatume ate nga ffe mu Bayibuli bw'osoma Befeso ayawula obuweereza buno obutaano abalala n'abawa okubeera bannabbi abalala abasumba abalala ababuulizi bw'atyo n'abyawula kakati bo tebabyawula bajja bakkiriza ebintu ne bababuza kakati nabbi kirala n'omubaka kirala olunyiri olwawula ekyo mwami moderator amalirize ye kubala 12 kubala 12 njagala okuva ku lunyiri olusooka nja kukoma ku lunyiri nga lwakutaano mwebale nnyo okumpa akadde okumpulirizaako nange kubala ndagaano nkadde twawula omubaka ne nabbi kuba Katonda abyawula era mu kino situlinaayo olunyiriri Allah jalla wa ala subhanahu wa ta'ala waayitira Adamu nti Adamu oli nabbi n'ekiddako tetulinaayo aya n'emu Allah waagambira Muhammadi nti oli nabbi wange naye amuyita mubaka kankuwa ekyokulabirako 12 olunyiri olusooka awo Miriamu ne Alooni ne boogera bubi ku Musa
olw'omukazi omukuusi gwe yali awasizza, kubanga yali awasizza omukazi omukuusi. Ne boogera nti mazima Mukama yayogera ne Musa yekka, era teyayogera naffe. Mukama n'abiwulira. Era omusajja Musa yali muwombeefu nnyo okusinga abantu bonna abaali ku nsi yonna. Mukama n'ayogera mangu ago ne Musa ne Alooni ne Miryamu nti mufulume mwensatule mujje mu weema ey'okusisinkanirangamo. Abo bonsatule ne bafuluma. Olwokutaano Mukama n'akkira mu mpagi ey'ekire n'ayimira ku mulyango gw'eweema n'ayita Alooni ne Miryamu bombi, ate ayise basatu naye ku luno ayise babiri olunyiri olwokutaano. Ne bafuluma. Olw'omukaaga n'ayogera nti muwulire nno ebigambo byange, obanga munaabanga mu mmwe nnabbi, nze Mukama neetegeezanga gy'ali. Ekisooka mu kwolesebwa, naayogeranga naye mu kirooto ebibiri. Omuddu wange Musa si bw'ali bw'atyo, oyo mwesigwa mu maaso gange, mwesigwa mu nnyumba yange yonna, oyo naayogeranga naye akamwa n'akamwa. Kati ebintu biri bisatu ebifuula omuntu okuba nabbi. Katonda amuwa kye bayita vision, n'ayolesebwa abalala bye batalaba, even muli mu the same place. N'alaba ebintu n'abagamba bannaye kino kigenda kubaawo. For instance, Nuuwa yagamba abantu nti enkuba amataba gagenda kujja, ng'abantu balaba musana pereketya, naye nga ye Katonda akimwolesezza akirabye. Ate waffe Yusufu teyali nabbi. Mmwe mulina be muyita bannabbi nga tebaali. Ekyo katusooke tukireke. Kaakati wano we tulabira nti nabbi ayolesebwa, nabbi n'aweebwa ekirooto, nabbi Katonda n'ayogera naye direct speech. Kati ku bino ebisatu Adamu Katonda yamukola ki okumufuula nabbi? Basiraamu omu babiri basatu, ono akivuddemu bali babiri. Amaani Imaamu w'Essange Engalo Nkalu ne Haji Twaho w'Ennammere. Muwulidde ekibuuzo kyange? Ekibuuzo kubala agambye nti nabbi omutuufu nga Katonda yayogera. Ekisooka nja kumuwa okwolesebwa. Ekyokubiri si kwogera, nsomye olunyiriri ne tukugamba nabbi ayolesebwa, nabbi Katonda amutuma. Nze ekibuuzo kyange oli aleme kunnyingirira. Nze nsomye ebintu bibiri ku bisatu. Amaani lindako, kano si kadaala. Bayibuli egambye nga Katonda yayogera ne Miryamu n'Alooni nti bwe wabaawo ayitibwa nabbi nga wange, ekisooka muwa vision n'emwolesa abalala bye batalaba, n'abiraga abantu nga bipya. Ekyokulala anti mbuuza, ekyokulala ajja kuloota. Kaakati ku bino ebibiri mu mpeeyo Adamu yalina vision ki era Adamu yaloota ki? Kati musumba weegalise wevuule katwogereko katono ekifuula nabbi kuloota nsiroota abatuuliriza ndi nabbi n'abatulaba. Bayibuli olwaleero eyogedde ekintu ekiyitibwa kulagula. Okulagula mu Luganda bano bagamba nti okulagula kwaba kw'abaani kw'abano bandagu. Wawulidde endagu n'ogenda ku ndagu okweraguza, naye bo bannabbi endagula yaabwe ekyabwebanga ekigambo ekiwandibwa mu nnabbi oyo n'akiragula eri abantu kibatamanyi faalima maalam taalam, n'omanya kyobadde tomanyi. Era ne Seydina Isa yabamulaga gye mu maaso naye yalagula. Kye twagala okutegeera kyekino nga ngenda okuyita mu messages abantu ze basindise, mu abasiraamu abasatu nammwe ababiri aba Bayibuli, kuba oliyo omusamize yetabirimu kati olina kitabo kikyoyimiridde. Adamu abasamize yani leeta nk'ettabizinga eyammwe. Ebintu bino muleme kugamba dimu ababimanyi. Ebintu bino bwebisinga mwabikopa nakufe. Kaakati bwe mwaŋŋambye kabeera Yesu nyini okumulanga fe abamulanga andi fe bannabbi abasooka, andi fe bannabbi abasooka fe abakebwako amaanyi ebirabyo ebintu by'omu maaso
So bana abasiramu bonna n'abalokole n'abakati bali mufe wange bakopa ffe. Okay, so abayisiraamu abasatu bennyina wano ne bana aba bayibuli ababiri bennyina wano nyina kyendabye nti Adamu ono owa Quran wanjawulo n'owa bayibuli nnyo mukumutegeera naye nga y'omu naye okumanya n'okumutegeera we wali obuzibu naye nga ye omuntu ali omu naye mukumumanya n'okumutegeera awe wazze ki emitawaana bayibuli bwennyonnyola Adamu mutegeera nga tonaba bigenda Korani nga bweyogera ku Adamu ne bayibuli bwemwogerako bw'ogamba byakumutegeera anti akati kyebudegamba firaaku enjawukana ezo ezajjawo mu kumutegeera n'okumumanya al-ilmu wal-fahm n'okumanya n'okutegeera Sheikh Aman bwekibanga bwe kiri twagala kutegeera Adamu wa Korani yafanga alina emyaka emeka omuntu okufa amala kubaawo bayibuli otegeeza mu 2:7 lubereberye Katonda n'abumba Adamu mu nfuufu y'ensi era ne Qur'ani etulaga nti Adamu bamubumba buki kyetutwala ng'abeera waliwo kiwakanya Adamu bamubumba muki Qur'ani netugamba mu Qur'ani nti Adamu ye muntu yasooka okutondebwa ne bayibuli etutegeeza mu lubereberye 5 nti yasooka okutondebwa yali Adamu gwe olinayo sefolooza ng'atondebwa Adamu wa Korani yafa teyafa moderator Adamu wa Korani yafa okufuna ekyo nakugambye okufuna ekyo ofuna kino olina womanya eggulu lya bayibuli ne lya Qur'ani katutunula waggulu mu kutegeera akatutuga eryo lyeggulu bweyinza okunsongera lino lyeri abasiraamu erya Qur'ani lino lyeri abakatuliki lino lyeri abalokole ekyokubiri Adamu ono gwoyogerako owa bayibuli atali wa Qur'ani mbuuza gwe moderator ono wa bayibuli yomu ya Adamu ono asimbwako bayibuli omukatuliki gyayogedde y'ebitabo 3 eragira omukatuliki okunywa omwenge n'alya n'embizzi nga gwe tobirya esebo olaba gyakutwala Adamu wa Korani yafa enda kuddamu bweziramu yafa teyafa kimuzo kimu yafa tunula mu kamera aja agolodde omukono omuntu bw'agolola omukono anakwepa obudde bwennyuza n'obutabumuwa anakwepa tunula mu kamera moderator Adamu okubeerawo bamala kumukola okiwakanyanga bayibuli kuliko omusumba akiwakanya nti Adamu tebamubumba mu ttaka buli kibuuzo kyonna kyombuuza Sheikh Muyivu ngenda kikuba pastor gamba kibuya tosobola kufa okujawo Adamu yafa damu kimu Adamu yafa nedda tugende mpola tuludde mu kamera Adamu yafa tulabatuuliriza tuludde mu kamera njagala okumanya Adamu ono gw'ensomesaako kumwe kuliko akiwakanya nti tebamutonda mu ttaka tosobola kufa kuja mumaze kubaawo tugende mpola abalokola abali mu studio muno mukiwakanya nti Adamu tebamutonda twekweyanziza Hajiruba omukono gwo gubadde waggulu nze mbadde mbuuziza nti Adamu wa Korani yafa teyafa yafiira ku myaka emeka yafiira mu Tawreeti mutawuleti gyali myaka ate mu Qur'ani taliimu kibere mu Bayibuli kyekisa kyetubuuza mu Qur'ani taliimu nange nkoze bulungi mu Qur'ani kitegeeza Qur'ani temanyi Adamu we yafa emyaka tesobola gikubuulira tegiriyo oyo tomuzaako mukono Nabbi Adamu yali agenda kunabba ajje awatali bantu na Adamu teyazaala yazaala bameka abaana Bayibuli batubuulire ngono bwakimbuuziza kati yazaala bameka bwaba yazaala be yanabba amaze so aji ne Sheikh ne basheke bana ababiri kyemunyweza nti Adamu wa Korani omuno wa Bayibuli fil fahm wal ilm mukumanya okumutegeera yajetirete mitawana ngiyo omusebo point of information yabuuliranga bubuulirizi baana be naye nga teyali mutume neyanziza ssebo
bw'otubuuza ekibuuzo ekyo nga pano nze nga kusabya abakusaayo omulokole ngamba si y'omu era enjawulo nnene nnyo olw'ebiwandiiko bye nnina. Bayibuli eyogera bw'eti mu Lubereberye Ssuula 2 layini ya 7. Bannange tuli ku mpewo. Oyinza okuba gwe kyoyagala oyagala tukkaanye kimu. Kyogamba nti Adamu temusobola kuwa studio kitiibwa, temukyawa studio kitiibwa obudde bwange. Kati ne Haji naawe otandise okwonoonekanga nyuma wesanga anti oweewuunya ebiwandiiko gyebiri kyekyo naye banyingirira bwe banyingirira tisifuna mukisa kunnyonnyola. Kati musirike Bayibuli eyogera mu Lubereberye Ssuula 2 layini ya 7. Mukama Katonda n'abumba omuntu n'enfuufu y'ensi n'amufuwa mu nnyindo omukka ogw'obulamu, omuntu n'abeera omukka omulamu. Bayibuli eyogera mu Lunyolo lw'E15 ne 18. Mukama n'atwala omuntu ono Adamu mu lusuku. Naawe bwe nsoma Qur'an ndaba nga gwe boogerako wano nga baga nti ya Adamu, naye wulira bweyogera. Essuula ya 23 aya ey'e12 oli bamubumbye mu nfuufu. Naye no Bayibuli Qur'an ga walakad khalaqna al-insana min sulalati min tin. Mazima twakola omuntu Adamu nga tumujja mu bbumba. Oluvannyuma lindako oluvannyuma Adamu oyo ne tumufuula amazzi agazaala agali mu nnabaana omunywevu. Njagala kumanya bw'abanga y'omu Adamu wa Bayibuli tagenzeeko mu nnabaana, ate Adamu wa Bayibuli tebamufudde mazzi gazaala agali mu nnabaana. Bw'abanga ye Adamu wa Bayibuli, Adamu ono mu Qur'ani baamussa mu nnabaana ky'omunywevu ate nga ye yaliwo yekka. Eyange encupuli gwesome eriyo tulabe. Ogamba Sayyidina Adamu yakolebwa ate mu nnabaana. Aya gisome. Moderator wali agisomera bulungi. Simanyi gwamanya akebera. Wadde mukwano gwange naye kubanga ndaba nga byoyogera tebifaanana na nyambala yo na kitiijo. Kati tongerega bujerezi nze nsomye biwandiiko nga tobiwulidde tobiddamu. Okakasa byosomye bitegeeza kati gwe biddemu. Yamugenda muddi. Mbadde nsaba moderator nga bano abasiraamu tebannaba kumbuukira kwambala na kukola ki. Mbadde nsaba aya zendeese. Aya kizoolese. Gwe togiwulidde. Ffe nga tuddamu ebyo ebyekiralu. Tobiddemu. Adamu wammwe mulala. Uwo munnabaana? Tuddamu ebyo ebyekiralu. Banange njogerako eri abantu bagamba nti Sheikh Amani gyali mukwano kulamula kyakuŋŋanyizibwa mwoyo mutukuvu oba mwoyo mutuukirivu kyaluŋŋamizibwa bulungi era ebigambo byakyo tebyekoona. Kati kyobalaba nga kirambika obutonzi bwa Adamu n'emyaka gy'amala n'okufa kwe. Naye enkuŋŋaanya y'ekitabo ky'Abaganda baffe n'ennambika gye kirambika awo nagambidde nti enjawulo ekirimu ni Adamu ali omu, naye ennambika y'ekitabo ow'enjawulo n'obulanzo kyekiva kinnyonnyola bwe kityo nga kitamwatamwa ne kiyita Adamu omubaka nabbi so nga ate notumulabanga muntu buntu. Kati kyemba ngamba nti Adamu asigalayo omu, naye ennyonnyola y'ekitabo ky'Obuyisiraamu Qur'an kirabika tekwatagana kubanga kino kyekyasooka kuba Abahajiri bo wagambye ali mu Tawulaati. Neyanza so nga tunatera okuva ngenda soma message wano 2 oba 3 tukitegedde nti Adamu mu Busiraamu nabbi era obunnabbi bwe yabukolera eri bamalayika n'abaana be n'abantu ffenna. Kati abo be bataswaza ati be baffe ate tuva mu Adamu. Kale Musumba Joshua alihoima some clarification nedda mulumba adagambye ziri gundi tujja bisanga ebyo not to them obuli obubaka obuweereza obutano bwogambye tinaye nga mugamba omwoyo Yesu yamulekawo ng'agamba temukaaba nabalekera omwoyo wange ate mubadde mu budde bwa Isaya omwoyo yali tannajja. Kyabadda simayiwa mukitegedde budde bwa Isaya takiza nti
yalabanga Yesu omwoyo amutwera oluvannyuma ng'atalaba mu bannabbi bali omwoyo yakola ki teyaliyo naye abo tujja banyonyola mu maaso. Mwebale kuweereza mbuuza abasiraamu nti bisaanyizo ki Korani byerambika ebituufu omuntu okubeera nnabbi era Adamu yalina bisaanyizo ki? Aya twazisomye tusomye aya nga nnya. Sheikh Amani leka kusakanya kati yazze kutuvume sura hadisi namba 5 obadde mutu so ekisaanyizo Allah kutuma yina gwayagala kasobeera nga wooli nawe wasobola n'okutuma omulalu nno n'amufuula nnabbi zisabusolo nnabbi Allah yasaga mukati gwe nnabbi la sisola gate siba gate tuma nezisabusolo asobola okuba Allah asobola omutuma okuba nnabbi kati abaga nti bwakoma ku Muhammad kale Enoke bweyogerere abeebazizza n'agamba nti nedda Adamu teyali prophet. Kale okay onsindikidde bingi mukwano bwonsindikira bingi sobola kubisoma byonna ne tujja biraba. Moderator nyamba basheeke batuyambeko Korani ezo eya 24 ne 2 onaabuuza bibuuzo bingi tujja bisanga tali kwogera ku tulabeko Adamu yekka. Okusinziira kye munnyonnyodde kitegeeza abasamize nabo bannabbi ab'obulimba bani abanyonyodde okusinziira wano kye bannyonnyodde bano abasiraamu nti tuwulire oli kyabuuza okusinziira kye munnyonnyodde kitegeeza abasamize nabo bannabbi. oyo katumugjewo mangu mu bannabbi betubadde tusomesa ani yali omusamize? ani yalanga Yesu? kibuuzo musumba akisomawo nti abalogozi be baali kale ali kazo kiruhura alaba agamba nti I want to know from Muslims if God is the creator in the English version of the Quran, what's behind the word Allah? Why doesn't it change if Allah is God? What is kiruhura in English? kitundu bannange bwe wasoma ku nouns there is what we call common and proper nouns. Bwe tugamba nti omoderator erinnya liri common owuli kiruhura naye eryobwebange ye mulanzi ndoza ansi ogifunye wekiruhura. Mariam okuva ekasubi nebaza obunnabbi kyekirabo oba okuyitibwa Katonda kwawo omuntu olw'okugasa. Kituufu kyebwedda byetusomesa sikyo haji gwe nani ne haji twebale kuweereza. Amaani agambye nti obunnabbi bwakoma ku Yokaana ekitegeeza nti teri bannabbi balala. Yokaana yalanga Yesu ekitegeeza Yesu si nnabbi. Oyina gw'omanyi nga Muhammadi yajja ng'ekiseera kiyiseewo kinene. Oyina gw'omanyi nabbi teriyo nabbi ku mulembe guno. Kati mbuuza Muhammadi nabbi wa bulimba? Obwanabbi bwakoma kanziremu ekibuuzo kiba ne mukiwuleko oli kwogera bwensoma ne byembuuza tobiwulira obadde kisheeke wesa. Nsomye layini mu Bayibuli nga Yokaana Amaani yagambye nti obunnabbi bwakoma ku Yokaana ekitegeeza nti bannabbi abalala babulimba. Yokaana ekitegeeza nti teri bannabbi balala. Yokaana yalanga Yesu kitegeeza ku Sheikh Amani kitegeeza nti Yesu si nabbi. N'ekirala Muhammad yajja ng'ekiseera kiyiseewo kinene. Kati ekitegeeza Muhammadi nabbi wa bulimba. Kati omukulu oyo ampulidde bulungi ebyo bye tubagamba. Kati olaba we waakute Bayibuli ensobi oyo musumba mulamba aweereza message eyo abakanya Bayibuli kinze ngambye ayina gamba Bayibuli nti yalimba
kubanga Yokaana atugambye nti obwannabbi bwakoma kwani ku Yokaana kakati ate oleeta Yesu kasome ebizo olabe bw'okutte Bayibuli embali mwebale program issue okay ono abadde agamba nti batuuse kale tweyanze again ebisigadde tugenda kubanga tubisanga naye nga we tukomye nti nabbi Muhammad nabbi Adam ow'obusiraamu abalokole n'abakkiriza mu Bayibuli omukatuliki yagamba Adamu si nabbi baabasiraamu tuwunzise bagamba nti ewaabwe Adamu nabbi era yanabbaha bamalayika n'abaana be ate n'amagege byo bye yanabbaha kati ebirala byonna mu mutobe nabyo ne bo ku bo bakyayimiriddewo nti Adamu yo yali nabbi wabula ne tulaba nti era nti ne nabbi ne Adamu owa Quran si y'omu n'owa Bayibuli tujja kutandikira awo mmwe mubyogedde nze maliriza mu byemu